her with a lot of respect. Mu lukuŋŋaana lw'abalunzi abafulumya amata mu Africa olwaliwo ssabbiiti eno, minisita avunaanyizibwa ku by'obulimi, obulunzi n'obuvubi, Frank Tumwebaze, yategeeza nti okwolesebwa kw'omukulembeze w'eggwanga kwe kubanga Uganda esobola okufulumya liita z'amata obuwumbi 20 buli mwaka okuva ku liita obuwumbi obukunukkiriza mu 4 ezifulumizibwa mu kiseera kino. Our president has actually given us a target of taking our milk production to 20 billion litres. We are now close to about 4 billion there. Kino kirabika ng'ekirooto ekizibu ky'okutuukako, naye abakugu mu by'obulunzi bagamba kisoboka. Enda kusobokera ddala kubanga kati tusooka ne tulaba gye tuvudde. Tubadde tukola ki kulaba nti twava mu 1986 twalina miliyoni 200 million z'amata. Ne tukola bye tubadde tukola n'abalunzi ne tutuuka ku biliyoni 3.85. Kyokka okukituukako bano batubuulidde ebirina okukolebwa ng'okusinga byetooloolera ku ndiisa n'endabirira y'ente. Kulaba nti tulina ente esobola kuwa amata mangi, ate ente ezo kitegeeza ziba zaagala endabirira ng'endongooseemu, ate n'okulya kwazo kubanga ente kuwa amata ebeera nga factory ky'oteekamu ky'ojja kujjamu. Waliwo endwadde z'ente zibadde zikosa nnyo abalunzi nga East Coast fever n'ezindala ziva ku nkwa. Ne tulaba nti tugenda kufuna eddagala ery'okugema ente ezo. Balowooza bateekeddwawo n'okubaawo okulowooza ku ky'olulyo olw'ente ezivaamu amata agawera zibonyisibwe mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ebitundu by'eggwanga ebirina potential y'okufuna amata mangi nga Eastern ne Northern. Ate balina ente ze tugenda kukyusa olulyo ne tulaba nti tulina ente z'amata. Newankubadde ng'ekitunuuliddwa kwe kwongera ku bungi bw'amata, ab'ekitongole ki Direct Development Authority bagamba nti n'omutindo tegulina kwerabirwa. Tulina vans, tulina laboratories ezicheckinga omutindo ogwo, naye nga government tugenda kwongeramu technical expertise ate ne tweyongera kubeera mu regions endala. Twalimu ebirungo bingi by nature, naye kati twandibadde tuconcentratinga ku obungi bw'amata, tusooka nitufuna mangi nitujja nga turifininga in future awo. Wabaddewo obweraliikirivu nti oboolyawo okwongera obungi bw'amata okutuuka ku buwumbi 20 kiyinza okutta akatale kaago naddala nga gayitiridde obungi. Kubanga tulina abaana miliyoni 15 mu ssomero, kati ne bw'obawa 200 meals buli lunaku kiba kyetaagisa biliyoni nga 8 z'amata nga bonna abafunye. Kati bwe tumala kufuna abaana ne banywa amata mu ssomero wano ne tulaba n'abakulu ne other groups ne zifuna amata through awareness kumanya obulungi bw'amata, hafu ya 20 billion tuyinza okugikonsumingira wano. Kyokka bagamba nti abalunzi bateekeddwa okugasusa ku mbeera gye gakamirwamu kuba gafa mangu bagongera obuwangaazi okugeza nga bagakolamu obuwunga. Amata kasito okola kye bayita value addition. Abantu bangi baagala amata. Lwaki olaba ne Algeria yavudde wano ng'eyagala amata. Samusoni Akankiza akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'amata mu ggwanga ekya Direct Development Authority atubuulidde ebbanga lyasuubira eggwanga mwe liyinza okutuukiriza ekirooto eky'okufulumya liita obuwumbi 20. Mu myaka 6 2028. Eza ntino mu maaso awo bwe bajumbira bayinza kufunamu. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.